ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Kuchele musamba kasasa tufemo mafaro yo simbe pologoma enunya dembe atenkubuza ko enajo sinziro kulamba zingate otumbude ngotufunia ko mukuto gwa www.radiosimba.ug gwali mu diaspora atempo zino birango tufunane ku Instagram walieri #radiosimba Simba FM UG atempo zine Twitter nitugamba ntoli wakabinyo wale kula mpozi ngate otumbude tuyingide mpozi ate ne Wolokoso ngera siro sobola kula mpozi ngate otufuna ku YouTube channel za fe ezenjawulo genda walieri ku YouTube awa genda ku simu ya wale kigambo YouTube jinyigemu bomalo jinyigamu genda wali search teka mu channel zizi nezenjawulo tandikira ku Radio Simba TV oja kuberango okifuna bulunyo genda wali pesa elimyufu nyiga subscribe lijafuka blaka oba sichecho genda ku Bokati TV oja kubango otufuna bulungi nyo ne Kakalam Times TYZ MZ therefore oberambo zingate otufuna bulungi nyo gwaberanga misinze ate wali ndewera byane ku mukutu gwafe ogwa Af Cloud noberambo zingate otugobera bulunyo Zesula Senyonga Mr Mosquito Haji Titivya omubwati atenga mpozi sawe no yenyini mberanga nyingirawo ne Wolokoso mu weekend taxi ne munange Kakalam the answer ateho na lebo tubita atakayunga bwate bwa kugamba kale Wolokoso Chali wafe namba Wolokoso wolo lutuwe chali wafe bameni njagala kubadde mu abali sexamu Haji Titivya lutuwe bahajati kati bahajati mwe mujja kumalako Assalamu alaikum Haji wafe omubwat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kakati njagala mu muli ntandikirewa Haji nawe tutandikeo kuchinyose waya exactly nyini aonawe Haji Titivya okay before that njagala tusoke twaniriza omukulu Tusanyi sokulaba anko Kakalamu nango basanga mikwano Ela deba baby kumangala anka kolatia lutuwe bebe Kalona nyo no muzungu omuzungu ye omuzungu ono jatera okubeera naye watera oku atuka leti ambadde ekipale ekinene fannaki abazungu bano yaluwa agani Tuli ku Wolokoso ategwe Jim Nangi kwendi wano Manchester nasindise banne Radio Simba and Numela Nyo all the time in Manchester. Yes. Kale uzakana jese kwatengo tumbude mpologomenu je yedembe kuchera musava kasirisa satu fema mwefe Radio Simba mpologomenu je yedembe afya kuchera mobira kasirise mune bana fa ku www.radiosimba.ug kwadiriza kanya na tama chago nako na jese kwatengo tumbude abatufunia mu boda stage afya mu taxi afya mu abatufunia mu butale supermarket mu office na jese kwata mtuliriza tubadiriza kanya na te ono ye Wolokosa machago nako walera kubuza kono kwaniriza ko basebone banyabo ze Kakalam the answer wo mulembe guno okay letubera mpozi nga tutandikira mu ngeri ya style ogweyo nayo na joli tumbula ne neighbor mukowolo mu government abaye tutandise aha aya lowoza katandikire wano ebade kunukiriza wiki emune kitundu buchanga banakatemba omuli Madrat ne Chiko Marwana ne Rain sakoro muimbi pasi mayenja abamugo bamanyinga Palaso naye yali omukwabo abayerekera akabuga Randburg mu South Africa mu kifo kyamanyikidwako eba kyamanyidwa nga Fendari Recreation Center eranga basasulidwa era ne batwaliwa mukulu amanyidwa nga promoter DJ Juma okukuba abantu beyo muziki mu Kivulu ekya Valentine ekyali kitumidwa Valentine's Comedy Special bakire Kivulu kino
kyali kitambudde bulungi kubanga abakomediyani betwogeddeko baggulu abo bataka mu ggwanga lyattu Uganda era mu kibuga Kampala wabula Palaso nga ye eyali asigaddeyo wamagwe akagero kali nga batugamba nnyo tino okutambula kulaba okudda kunyumya Palaso nga todala okubatenga dda mu Uganda okutunyumiza obuwomi bw'ennyonyi nga bwe yali agirinnye ate okufuna akatammi nga kalajja Palaso alajjana nga bwatemeddwa sako n'okukubanga kituusiza n'okubatenga ne waali amwe munywanyi olwo tamanyiiwo nga woowulira wano Uganda bannange mwenna saawa eno buli omu waali ansabire tofaayo bwe batonda abasaawa eno wenjogerera ndi mu garaji ya ssomero gye neekwese ngenze ne mukwano gwange nantwala mu kifo bakiyita T14 nasitoopinga emabbali g'ekkubo bw'asitoopinze ng'aliwo abantu bali mabbali g'emmotoka beekalakaasa bakutte amajambiya n'emiggo kuliko n'abaana bato ndi South Africa abaana bato nga bayimba ebintu sibitegeera ngenze okulaba bansongamu abaana bwe bansonzeemu nembuza mukwano gwange waaye ki ekiri awo nangamba abo bali mu byabwe n'amala nangamba ngenza okulaba abantu bawera balinga abantu 100 ne bajja wadde omukwano gwe gwabadde ayisa abadde azze muganda we ne bakuba emmotoka nenzigulawo emmotoka nenziruka nenyingira emmotoka nga njagala kuyingira mmotoka ndala bantu beekalakasiza nga bajja muganda wa kyali wange n'asimbula emmotoka nadduka nandeka wakati mu bantu abantu bankubye emiggo bampisizzaako amajambiya nenziruka neetaase siba kubanga sirinaamu ku maanyi singa nafudde dda baganda bange mwenna abampuliriza banange munsabire wendi simanyi na bwe ngenda vaawo ne bendi nabo sibeesiga mu maziga agajulujulu omwana mulenzi Palaso muyite Pius ate mpozi nga bwali nti yali talina wadde ekyokukozesa okubeera nga communicatinga ne bannayuganda abali mu South Africa yasalawo agende ku Facebook live n'ateekayo akatambi kyovolaba akabadde katambula kalimu enzikiza n'ategeeza nti bannayuganda bali mu South Africa afunye obuzibu mu munoonyeeko era bwe mbanga musobola okutwesinga waali musobola okubeera nga mumufuna era mwongereyo n'amawulire mpozi mugatuuse eri bannayuganda nti yali afunye obuzibu wabula abantu abasinga balowooza nti bino ali mu bya lusaago ekintu ekyasinga okubeera mpozi nga kimuluma nnyo wabula ye yakakasa n'agamba nti ebintu bye mbadde nga muwulira buwulizi ebyobusosoze bwa langi gattako xenophobia n'ebirala South Africa gye biri bituufu si byakulimba kibayita xenophobia bintu mubiwulira naye byaddala ne wendi simanyi oba ngenda vaawo nga ndi mulamu bannaye essimu yange egenda kuggwako omuliro bwana bonsabire bwe sivaawo aba South Africa beeyise bulungi abaana bange ebintu byange byekoleredde byonna mwana bwe sivaawo simanyi oba bannange kiwuunya deno abamumanyi mulese emmotoka ye bajasa mulese mu mmotoka simanyi oba ye mulamu simanyi oba kimeekinze desimu egenda kuggwako omuliro ndi ku ssomero high school eri T14 oba T14 oba T14 bambi munyambe si byakusaaga ndaba bali live muli bangi musaaga si byakusaaga oluvannyuma nga Palaso yakafulumya akatambyako ku mukutu gwo gwa Facebook okumanyiddwa nga Palaso ekiro ekyo kyennyininyini bafuna essimu okuva kw'omu kwabo abali ku management eya Palaso amanyiddwa nga Ntambi Jimuzo kale nno kwegamba n'ageza kubate nga temera sako ne kubiyenga ye byawulidde ku kiki ekituufu ekigudde ku Palaso abadde ali South Africa nga alina video gyali mu kushootinga ne yasooka n'ashootinga video yasooka ne guy bamuyita Kampo mu South Africa yashootinga video ya Blade Bridge ya Baradi and With One olwaliro abadde ali mu kushootinga video endala bagiyita yo Love ne guy bamuyita Orlando so kati kuseetyo waliwo omuntu gwe bayita Hajati ng'eji ababadde ku social media okusinga abadde agenda live ku Instagram omukyalo oyo abadde agezaako nnyo mukola ki abadde amuteekateekayo nnyo so kati in that kirabika bafunyemu close contacts okitegeera close contacts like how as in ekisajja in the post wenafunamu ekisajja like okirabika omukyala na falling in love with ne Pius okitegeera okusinziira ku Jimuzo ayongera okutotola ebyama nga yagamba yabijje ku Hajati yennyini era nga ne Palaso yennyini ewijja abadde ekwese badde tannabifulumya naye ng'agamba gano ge gandibwa okubeera nga ge mazima gennyini
babadde bagenze ku video shooting nga bagenze ku shootinga omusajja n'afunamu embeera nanyini mukazi payasa amaliriza shoot zibadde ssaawa nga 12 eze Uganda kati omusajja n'amugamba ajjamu tugende tunywemu kacayi kumbe nga balina teki gye bakoze eki gye batezedde aba South Africa bannayuganda ababeere South Africa then ne bakyali abalala bebaguza around ate amugamba jamu tunywemu kacayi kumbe nga bamupangidde dda kati babadde bagenda ono abadde akitegedde kuba abadde amanyi guladi wamutwala fonomo nga bwe batera okubeera bakikola bulijjo gaye namukakanako ne batandika omukuba okitegeera lwakuba nti babadde bangi abadde awunzeemu okitegeera nti like abadde amanyi simanya bisinofobia simanya biki ebyo naye like babadde bangi. Ntambi ono yayongera okuntegeeza abayongere tutegeeza nga omukyalo nategerekese kerya ajati alabika okubanga oba oli awo yaviiriddeko palase kukubwa n'okutuuka okubanga takyamanyi gyali ti omukyalo neyayongera okubeera nga musumira obugwemu namugamba ebyamange bino osomero ebyabaddeko waliwo mikwano gyaffe egibadde around kuba promoto yabadde kyali waffe omukazi wa Uganda bamuyita Hajjati erinnya lye like eri famous so kali Hajjati abadde mukwano gwange ne mukwano gwange tumucontact nga tumubuuza palasa abadde kati omukyala yakatuwa information eno webugikubeera kati n'atuulira story zonna eziriwo. Okusinziira ku mukyala Hajjati yavaako Kalumanyeera gwe bagamba nti oba oliawo baali beerigomba yategeeza nti ebiseera kati awo Palaso by then yali ali okay nga tali mu mbeera mbi nga bwe byali bitambula ennyo. Kati Palaso ali mu mbeera kisofa Palaso tali fine abadde afunyemu gye bayita obongo obunze musimanyi oba afunyeko even damage on his spine because abadde ayogera nnyo. So what we did omusawo akoze ekyoka namupa akayisa akamusooka kamwebasa era kati tasobola kwogera kigambo yadde ekimu. Kati ani akutta akatambi ako? Kutta akatambi kyemanyi mbuzi za Hajjati who recorded that thing nangamba akati katambi kati bwadduse nga yagala bamutaase kirabika nanyiga live Facebook live kuba yabadde option yeyo kesembayo kwalatinga abantu bonna ne Hajjati kyamusanze ne bamunoonya ne bamusanga. Ekyebuzibwa nga Palaso bannebe kutomeddeko Madu Atletico ne Rain nga bamaze okukwata nga bamulekayo South Africa ddala ekituufu vidiyo yamulesezza South Africa aba omukyalo no yabaddemu ekyenjawulo n'ayagala okumweyongeza. Kati Palaso ali mu mbeera kisofa Palaso tali fine abadde afunyemu gye bayita obongo obunze musimanyi oba afunyeko even nga bw'omanyi abantu naawe omuye alina waka wabana abamuleeta bamugize dda kale endabirwamu ze zimuyiise mu maaso nga bakubye endabirwamu emmotoka nga bw'omanyi abafeetu ne beekalakaasa naye gwe Kasaali omanyi abafeetu bawano nga beekalakaasiza n'ojja n'obagwamu booti ne batandika kukuba oba ne bakuba emmotoka n'ogivaamu n'odduka ne bagoba n'amajambiya simanyi emmotoka endala n'ekutomera n'ekoleeta gw'omanyi kibeeraawo tebakutta mu dakiika ng'emu oba mu sekendi singa 10 kale bibaddewo olw'okuba ntakirabangako ko ndowooza kati yanaatandika okulikodinga okukwagala kutiisa abantu naawe nga anoonya femu naye already atwalizemu muti ayinza okuba anoonya femu oba ayagala kukola ate video etwala nga yeekuusako ku gundi ku xenophobic. Oyo nno ye musajja mpozi omu South Africa mu Uganda ali eri bwe twagezezzaako okubeera mpozi nga tunoonyereza olw'ensonga tetwayagadde ebyatuuka ku Mugenzi Radio Moze bituuke ku Palaso nga abantu babiyita ebyolusaago. Twagezezzaako okunoonya ku bannayuganda bali South Africa ogwe twasoose okufuna yabadde ngo oyo era ebyo byatutegeezezza n'agamba nti osanga bali mu musaago newankubadde kale yabadde akubiddwa mu kayala kale newe kaba kabenja nga kagudde ebukoto osobola okusanga owandege yanga yakatuuka mu kifo ekyo kyennyini n'akunyumiza ebibadde ku kabenje kano naye ne weewuunya kale n'abanywanyi bano bakyatutabbira n'okutubuulira kiki ekituufu kye balabye nga Palaso akubwa wamaggwe. Kale bibaddewo olw'okuba ntakirabangako ko ndowooza kati yanaatandika okulikodinga okukwagala kutiisa abantu naawe mpozi nga anoonya femu naye already atwalizemu muti ayinza okuba anoonya femu oba ayagala kukola ate video etwala nga yeekuusako ku gundi ku xenophobic fine bali abayaaye waliwo munnaabwe mubimbu yabbye yalina bye yabbye eggulo etta Fontaine ne bamukuba ne bamutta
kati bamuse eggulu kati leero nga bamanya balangirangi bakedde ku makya ne bakola ka road block awo zibadde sanduza nga 89 bakoze ka road block ne batandika okuba buli motoka ejja polisi wezzeyi nesoka neweta neddayo nekima backup kakati sebo ono omwami bo badde balina gye bava nga mu omanyi batambula omwo batyo ne bagwa ka road block kabayaga kabalangirangi kati abalangirangi ne bekalakaasa awo emotoka ne bagikuba endabiramu ne bazaasa naye nga aleke ganti ate nziruse nenkwata hando simanyi nenkola kyate emotoka endala nentomera ate ne bannange gwe abafeetu abamanya oba ate bakusedda abo bwe bayita abafeetu omwana mulenzi Palaso bwe yaguddemu abafeetu era nga bongera okutuwa bannayuganda abali South Africa bongera okutuwa bo endowooza yaabwe nakiki ekiri ku ground fe abasinga gye tutabadde babadde banoonya njaga ne batandika n'okwana abakazi bali mu bibaala ebyabayaayi wanisudi waliwo ebibaala wootajjirayo ssente kweragaalaga ng'oli mugwira okitegeera oyo yennyini eyamutambuza teyamutegeeredde okola vidiyo otusasamaza twatandise ozinoonyerezaako fe abamu twebase na leeti nga tetuyinza kukkiriza kintu ng'ekyo kibeerewo nga tetukitegedde mu butuufu bwakyo motoka kyekukuba gwe n'osigaza omunyolo ndowooza yabadde azanya vidiyo bino bye tulaba sitane vaddayi emotoka neekukuba ate n'ogikwata gwasinza amaanyi n'osigaza omunyolo n'ogikuulamu n'omunyolo yakubye ate n'ogwa ku boneti ate n'obuuka oyagala mbu ogiyingire n'okwata omunyolo n'ogusigaza yeebale kuzannya firimu munnaffe banano munywanyi tubakuwa lwansonga nti tukugambyeko bawangalire South Africa eyo kale n'olw'embeera eyo tuba tubakuwa osobola okukwata nga ofunamu ekyekuyiga naddala naffe bano abanywanyi abaagala okukwata nga nabo balumba South Africa eyo bano abaleeta abayimbi okubajja e Uganda Palaso yajja akole ekivvulu nga 14 ku Valentine's Day jo baamukubye ennaku zaadde 19 okitegeera babatambuza babatwala mu bifo ebikyamu Palaso serebu ajjayo ssente wano ffe tukimanyi waliwo ebibaala wootajjirayo ssente kweraga ojjayo ssente weeraga oli mu bantu oli mugwira babalaba eno oyo okwana bakazi ono yennyini gwe yadde naye teyamugayidinze Palaso wano amachi aba ayagala guidance basazewo bakutambuzeemu ono akutambuza yalina okutegeerera teyamutegeeredde bye byavuddemu aya manager wa Palaso gwe tumanyinga Salongo Siraje atali nnyanyonyo boyinza okumuyita leko manager forever sebo yabadde Dubai yabadde yakadda ebyamukomezaawo yagirinnye ku luno era gwe tusuubira nti ebyabadde South Africa naye awulidde biwulire nga naffe twabiwulidde akagali wekugambye nti Salongo waffe waawano kale akunyumiza ebyabennyonyi ng'ebitamukwata Salongo amanyi abantu abamu balina musamusama omufuwe yamukubidde ku mukamugajja biki ebyobe bambi ntagalamu omusajja bamukuba yagamu abo abantu agenze kucakala bali ku bya vidiyo kati oli yali amuzaayo waka gamu abo abantu naye nga teyali naye bakyogedde simanya yali komukamusajja ne bamugoba okusinziira ku manager Salongo Siraje agamba ye Palaso amumanyi bulungi nnyo si muntu w'abakyala ebintu by'abakyala tabigenderako nnyo era ekyakiwakanyiza ddala omuntu nyali mu by'abakazi nti abaliko nnyonnyonyo abikiriya yatali ku by'abakazi abaana abazaala ajasse omuntu okubaga alina omukazi toli mu by'abakazi nti abeera bakazi oli ono abeera n'omuntu omu olamu baliranga nabagamba okusinza kubayaaya abo banyumyako mu kasiko okuluka mu motoka bwoti nodduka tosobola kubawona baba bakukubirawo ne bakutta naye ng'omanyi Palaso engeri yadduseemu yadduse ate Palaso alinamuko ku maanyi bayinza okuba bayagadde omukwatako naye amaanyi alinamu naye ate bakutte ku muntu nga munafu bakutte nga ngaaga bakutte nga kwali munafu wano Salongo Siraje yennyini abakutte nga ku Salongo Siraje bafasa gusi badde bakubosi nga bw'obiwulidde nti bibadde bifuluma mbu wabaddewo simanya mu Palaso yabadde mu bbaala waana biki na biki Salongo Siraje agamba nedda ebyo byappa Palaso tannabeerako mu bbaala
mmotoka bonna kati nabalaba basongamu kati ye n'agamba ndowooza sifanga ndaba oli naawe nabobeera ggwe olengera abantu abajja baddemu babiri kati bwe yalengedde ye n'agamba nti batuukako nga nkolaki nga ndaba n'adduka oli n'amuleka muki mu mmotoka kati okudduka ali baagobye oli era yabadde mu bbaala nga bwe bakyogedde abadde olaba mu bbaala abantu baadde banywa amacupa mwegali mwalabadde ne music omuwulira naye nga bwe yabadde information gyabadde ku kkubo era ndoza balabye ebiranga byabadde Palaso abadde asuubirwa okudda mu ggwanga lyattu Uganda olunaku olw'enkya wabula akawungezi konna kuweggulo nafunye emmeseji endala netegeeza nti nga management basazeewo Palaso asaba kubate ng'akoma ku lunaku lwokubiri ku ssaawa 5 ku kisaawe bamuwanirize ku kisaawe Entebbe awo kale nno okusinziira ku Palaso byonna byogeddwa tufunye sitole ezisukka mu 3 omuli okugula okunywa enjaga omuli olado beno ogula enjaga olumu omuli okugwa mu bafeete okuzanya firimu sako n'okukwana abakazi naye nga ye Palaso bwe kyatuuseeko kiki kyayinza okwogera ku kino abantu ababadde n'abaana abato ne babuuza ani oyo omukazi n'abagamba ono celebrity kuva mu nsi yange nti ovaawa nga emboozi n'abuuza muvaawa nti Uganda ne basooka batuvaako abakazi ne beekubya ebifaananyi bamala okwekubya ebifaananyi tugenda okulaba omuntu ajjayo kamera omuku kwaba baba South Africa n'agitutunuzaamu nga bwagitambuza olukiwunya ali mu mmotoka yeye akomyewo bwagitambuza bw'ati ngenda okulaba abantu beeyongera okuwera ne ŋŋamba omukazi omu nti owaayo abantu bano balungi abakazi ne bagamba abantu nga bano si balungi ne mbuza omukazi wadde omukazi omu omukambwe oba muzulu oba muki n'aleekaana ng'atusongamu ne mbuza omukazi agambye eki n'agamba nti muli baavu temutwagala mu nsi yammwe ate mwe mujja mwagala kweyagalira mu yaffe n'entya mba nkyuka bwe nti okuddayo mu mmotoka ne bankuba ejjinja eryasoose mu mugongo emmotoka ya Kiwunya ng'eri mabega lwaluwe tuli mu maaso ya muganda we ng'abantu bava ne wava emmotoka ya Kiwunya naye ngenda okulaba bagikuba ejjinja mu ndabirwamu n'enziruka nyingire emmotoka eyambadde mu maaso oba ngituukako muganda wa Kiwunya n'agisimbula era muganda wa Kiwunya yakoze bubi nnyo yandaze ndowooza ettiimu erisembayo kuba namusanyukidde nnyo yabadde ayambadde n'essaati we namusangidde ng'eriko rock nga kitegeeza radio and weasel ne musanyukira nnyo naye munnange nadduse okuyingira emmotoka y'omusajja oyo n'agisimbula n'andeeka ku kkubo bankube banzite ne njigoba abantu ne bankuba amayinja emikono gyange ogiraba gyonna nenziruka nga sikyasobola kuddayo mabega mmotoka gye ziri bwe nadduse ku kkubo nga buli ali kukuba nkuba nga bwe bakuba omubbi ne bankubira kukuba ekkubo lyabadde bize nga n'abali mabega bwe bangoba nenziruka n'omusajja omu bwe nasanze ku kkubo ng'akutte ejjambiya nga ntaayiza gyenzija nziruka ŋŋenda naye ng'ate emabega sobola kuddayo kuba bali bangi ate nga ninamuyitamu ekyomukisa omulungi omusajja n'adde mutuukako n'ensibamu n'awuuba ejjambiya n'eyitawo nemutomera n'agwa kati ate mumutomera nange n'engwa bwe nagudde ne bankubira wansi awo amagulu gange gonna amaviivi ne bankuba Katonda n'annyamba olw'amaanyi engeri gye ninamu ku maanyi nti ndi fiiti nensituka bwe nasituse nga bansika enviiri waliwo yankutte enviiri n'azisika nga sikyalina wenzigwendaga neŋŋamba Katonda ndabika ŋŋenda kufa leero nga maze okikkiriza kubanga nga gyenziruka simanyiyo buli gwensanga gyenziruka beeyongera kwegatta ne bawera bangi bankube banzite omwe yankutte enviiri bw'ati nga mwesikako nga yekaŋŋanya okudduka nkutte essaati n'enviiri ne mugamba brother what when you don't like us in your country and you come to ours nansamba ne mwesikako nenziruka nga sagala kubako n'omu kubanga kyadde kigenda getting worse banziruka nesituka ku kitaala emmotoka nentomera nengwa ku bonnet bwe nagudde ku bonnet neneetooloola emmotoka nengikwata olugindugule nga ndajanira omusajja ali munda mu mmotoka anzigulire nga njikoona endabirwamu bwenti kubanga nadde nziruse nga mbaleseko ka distance katono naye nga bakyajja nga beeyongedde street ejjudde bwe nasisa emmotoka bwenti omusajja n'asimbula emmotoka olw'amaanyi g'okulwanira ndabye mwana abantu walweraga mbu yagenze n'asika n'oluggi lw'emmotoka ye ne luteggula ne lutamenyeka muli muswaza muli bantu babi nnyo era mukama abalamuze ekisa nakuta oluggi lw'emmotoka nga ndulwanyisa oddugula nga luli locked
gayi n'asimbula omukonda gw'oluggi ne gumenyekera mu ngalo ne manya nti obulamu bwange busigadde ku kisa kya Mukama nenziruka nenyambuka aliwo ekikubo kye nayambuse ngenda okutunula wansi nga badde bangoba kuliko nga babiri abalala balabika bawerekedde ne baggwamu amaanyi nempeta on my left nengwa mu bantu abalala era abaxenophobia nga bakuba gayi yadava Nigeria nga n'obulamu bumuweddemu kati nina omulala gwe nalabye ku intaneti oba musiro oba yasomesebwawa bwewategedde otya mbu mu Nigeria kale ebyo ebibuuzo bye mubuuza abantu mmwe omusajja badde bamukubye ng'obulamu bwe buweddemu nga ba South Africa bamubuukirako bagamba just because you from Nigeria you stupid nga takyasobolera alina okuba yafudde kati nentunula nga babadde bangoba bakyali mabegako na bano benguddemu nga nabo babi nenzikakana nefuula nti teri kigenda mu maaso nentambula mpolampola ngenda okulaba nabo bakyuka bantunuulira naye nga tebankoze eki tebannategeera oba ndi omu ku bo oba siri Mukama nannyamba wennyini nadde ntunuulira nga waliwo essomero oba ye Tefoten High School nga waliwo essomero ekikomera nga kikyali kiggule zabadde saawa za lwaggulo zakunnyuka nenziruka nenyingira ekikomera nenziruka neneekweka munda mu garage mu kasonda nensirikirawo nga simanyi nakyakola sente zange zonna zenabadde nazo bazibbye ekyanyamba essimu yange yagera ku live owa security najja akuuma essomero nemundu pisto bagijjeeyo nambuuza gwani nemugaba muganda wange nze ndi musajja muyimbi nva Uganda sibeera wano simanyi kibaddewo saze wano kulumya muntu actually naze kukola business mu nsi yammwe sajja nangamba ova Uganda nemugamba nangamba nva Congo obadde ki nemugulya story gye mbabuulidde nemugana naye in fact nina kyenyerabidde okubagamba bannayuganda bannange nabadde nziruka ku street omusajja wejjambya wenamwejiddeko ng'emmotoka tennankuba poliisi nejje South Africa nga n'amataala gaaka ku poliisi nenjiwubira nga nkaaba nga ndi mu musaayi poliisi nentunuulira neweta bwesi negenda kati eno kati ke wali ku mukongo n'amugamba ava Kongo nemugamba bambi nyamba naggalawo geeti y'essomero abantu ne balwera bangi ne beegatta ne bali abadde bakuba omunigeria babamuse ekyo Mukama yamanyi nga bali bweru beekalakaasa bagamba omukongo mutuwe mukongo ng'amanyi olulimi lwabwe ate ng'alina ne pisto kongo n'akubira poliisi eyabadde okumpi nejja era nenfuluma naviiriddewo mu mmotoka ya poliisi neŋŋamba abapoliisi nti n'abapoliisi bannammwe abandabye nga bankuba tebafuddeyo owa poliisi nanziramu bulungi nnyo nti bagambye nti nammwe bwe bajja ewammwe temubaagala ate wano mubayisa bubi ova Uganda nemugamba Uganda naŋŋamba mbu mwagoba Yvonne Chakachaka ate mumweyagalira mu nsi yaabwe mukwatiramu vidiyo ne banvuga ne bantwala paka bannayuganda bannange nensanga Norman ne Solidi ne banyamba ne bantwala mu ddwaliro ono ye wolokoso mu weekend taxi Chenda musanva kasisa sofemu mwafu radio simbe mpologoma enunje yedembe tongera kwaniza katempozi muwolokoso mu weekend taxi ne kutukugamba from here tulumbirawo Kayunga wali ali mpozi ku nsalo ya Uganda Kachiri tulungirawo Kachiri Kachiri wali ku boda ne tugamba wali ali mpozi ate ku Freedom Garden ze Kachiri wetugenda okuwera ne imbira byange nga bana bafuna visa omutwalo goko kuyingira zera fo mugweyo tegala okuwera mpozi ngambuza ku Kabenge ku Joe S Chiwa Brokers Tawanyi Joshua gamba wali ogamba ota kufesino Hack Energy wali Kayunga mugamba mutya Dina Lwega Chicken yawe bwase mugamba mutya Diana mpozi ate kuigana Institute ogamba otya Kia Emma promoter Juma mwe namba agala nnyo nene mboza ako kuchaliwa mamita state icon ali mu USA Michael Judas nkubuzizako nnyo Nyanzi live nayo nkubuzizako nnyo ne Big Shan ne mbuzako ku Enoka management yawe ka ntwale kwata atumbudde empologomenu jedeme ne boy busu checho nno. Okay, omwaka oguwedde mpozi 2019 omukulu amanyiddwa nga Bajo Events obolinzo muyita Andrew Mukasa Alphonse yafuna mpozi obuzibu era bwatyo nawo wabirwa abanagulwako omusango mu kooti ng'avunaanibwa omusango mpozi ogw'okukozesa obubi omutimbagano bwatyo nayogera ebigambo mbu ebinyiiza pulezidenti wa Uganda omukulu Yoweri Museveni Kaguta wabula omusango guno mpozi ng'ayita naye mu balooya be omuli Elias Lukwago yajjanga mpozi ajja bagufollowinga mpola mpaka olunaku olwajjo nga bwajjayo bamuwuuba bamugamba komawo luno era okukakana ng'omusango tegusobodde kubeera mpozi nga guwulirwa mu mbeera entuufu bw'atyo olunaku mpozi olwokusatu
bw'atyo omukulu ono yabadde mpozi yagiddwako omusango guno oluvannyuma lw'okubeera nga obujulizi bwabuze obulumika omuntu ono nti oba oliawo ebigambo byeyogera ku mutimbagano gwe byanyiza omukulu pulezidenti. Olanga kibatudde mulabadde bayida ensoko musango guno nsoko kwa Zerias Lukwago yo gavumenti yaleta abajulizi nga batamata nga tabamanyi kusoma biri mu katabo bajja mu kooti batabayina na katabo kamateeka nga babinonya ku Facebook na Google ali Lukwago n'abakuba mu ebituli Lukwago n'abagaba bana bato mu mateeka n'asomesa omulamuzi nga fani wa Lukwago Zerias Lukwago yali omulamuzi asakawe era nsokaddeyo ko Architects Promotion ezika Shami mu Malende namwe bakakalamu abamawulire mwenna ababaddeho namu badde mujja kusunga yakalonda baweereyo omu omusango gwa Alfonsi Mukasa Andrew amanyidwa nga Bajjo erinnya kadde nnyo jekimu ku misango jetubadde najje minene wano jetubadde tujjanga tuba wano mu Wolokoso kale nga naffe bulijjo tusabiriranga kugwa ddi era Katonda yatuyambye byambi ne gugwa kubanga abadde avunaana Bajjo omukulu yamukulembeze w'eggwanga atasaana kuba ate nga awulikika saidi wano nga ensonga zino zaffe z'abayimbi. Twasemba okuwulira nga tugamba nti omujulizi omukulu oba alina ali ku musango guno omukulu alina kuba President Museveni. Alina emisango emingi mu ggwanga ate yatidde okujja mu kooti nga looza bagenda mukwatirayo. Emisango kisebo gye wategeera kuba twali tukyali kuguwo nga gwe Bajjo ogugu kwanyizi omukulu. Ate omukulu bamutwala mu ICC bali yasobola bamutwala mu yalula ati ICC nizo mukwatirawo okujja okumperako. Simanyi walokwa bamutwala mu ICC alina emisango mingi nnyo akati atya okuyimira mu kabuliko nalooza oyinza omutwala. Ensonga ey'okubiri Sina buzibu kasi nashina nyinko kibira bwerere kigala saba bina misango ensonga yokusatu banansi babadde mabega wange bonna batidde fudi y'abantu kwanza endiride y'abantu babulijja babonabona ati ndowooza balabye nga bansibira bwerere olw'okuba nga njogera ebizibu ebiri mu omuntu omunaku owa wansi. Okusinziira ku Alfonso Mukasa agamba nti omusango guno gubadde gumumazeeko ejjannakakaawa lwa nsonga abantu badde bamulaba ng'omuyekera okusinziira ku kifaananyi ekyamusiigibwa poliisi n'abamuvunaana. Okusooka gwansuledde gwantakyali bwobungo tanga ndyeruzira nomanyiko nawe erinnya negufuula ng'omuyekera nolwekyo tubadde mu mbeera zange za muntu paka nokamaze kusala okunsajjake naye nga bweri enkola yange ekyo kyawedde era sijja kuwaabira gavumenti kulya ssente za mulimu wa musolo sagala bakabaka benga abaagala okulya ssente zaabwe baweera omusolo omulamuzi si yabadde asala omusango za gubadde ne bakamaabe omulamuzi balina buyinza bwemagezi okusala musango. Okusinziira ku muntu nga asinze omusango ebiseera ebisinga bateekayo okusaba kwabwe mu ngeri y'okuba ate nga babayirira kale nno okusinziira ku Bajjo n'agamba nti omuntu nga ye gwe yameze President Museveni tagenda kumuterayo musango kumuterayo kuba ate nga mulirira kubanga bandi musajja watu ye nga Bajjo agamba nti alabikira ddala nga talina yadde ssente bambi. Complain nti oba Museveni talina wakola akolera bannayuganda talina mulimu gwankalakkalira ate naye zimudipendingako nezimubeezaawo za bannayuganda asobola kwenyigiramu ekyo kikola kulya ssente z'abantu nga babonaabona agenda abaguliremu eddagala ze yandibadde ambirira bali mu bufunze bamusonyiye sendamusonyiwa njakukolayo njamwesasuza ng'omuntu engeri etali yakufiiriza ggwanga. Ono ye Wolokoso omanya ebisawo bigenda kwesigana wowe okulwokubiri lwa wiiki eno ate nga mpozi lwabadde lunaku lwa ssanyu nnyo pulezidenti mpozi w'abalavu niga owabasemyekozo yatuuzizza mpozi olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku katikati restauranti ng'era mpozi nga aliko ensonga zonna zaagala okuggusa kuzikwatagana ku kivulu kye yatuumye Eddie Kenzo Festival ekyokubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 e Kololo wabula omukulu ono yabadde atuuka emizira gye yatuukiddemu embuutu ze yatuukiddemu wamu n'okukumba bandi ng'olinza olowooza baleeta pulezidenti wa Amerika. Twaniriza omuyimbi ali international ng'abeera asula mu Uganda omuyimbi eka gwe baagala ebweru ng'asula mu Uganda. Tugenda kufuna okwogera okuva ewa Eddie Kenzo era kuno okwogera kwa Eddie Kenzo yekka. Akageriwe kali nti Eddie Kenzo yekka yagenda okwogera mu nsonga eno akira naffe ne tumukuwa era ne tuwayawayamu.
abali ku radio Simba program olokoso ne kakalamu mwe namba agala nnyo. Okay, gwe yasooka ekivulu mwaka ogwe. Guno mwaka obadde olina okukola ekivulu kino bakyakuguddeko. Ekivulu kino mbadde nnyino kikola. Naye wabaddewo baganda bange bangi nnyo nga bagenda kukola ki. Kate nga saagala kubalangiramu nemba waka space. Okay. Okay, njagala twawulira wakati wa concert ne festival. Kati okwawula wakati wa concert ne festival. This is a festival concert where we are going to have performers. Tunafuna abayimbi abayimba nga bulijjo. Naye tugenda kwongeramu ebintu ki. Kwegamba kijja bikyakuva ku makya mpaka ddi. Sibya kujja lwaggulu n'otulanola omuyimbi n'oddeeka. Kino kyakweyagala kujja n'abaagalwa abamwe family eno tugenda siiba wano nange kennyini nja kuba nyina tenti yange wali nga kyenja kusongako kye baleeta ngenda kujja ku makya wano tenti yange egenda kubaamu n'ekitanda nga bwe mpowamu bwengire ekika. Nga bw'omanyi ababanja gavumenti bangi wano ne mwana mulenzi Eddie Kenzo agamba naye ali omu ku babanja gavumenti olw'ensonga myaka nga 7 egiyise President Museveni yakozesa oluyimba lwe olwa stamina mu campaigns ze era bw'atyo n'eŋŋombo ye n'agikozesa nga bw'agamba nti ye President Museveni alina stamina era bw'atyo yamusuubiza okumuwaayo akasente wabula mpaka kati akasente tekatuukanga so nga ate yali asuubiza nti akasente kano agenda beera nga akalya n'abantu be aweeko nga seyalinga n'agamba wano yategezeza akasente nakavaako naye wakiri okuddiza abantu bange ngenda kugaba at least boda abantu bange basanyukemu nga bw'owulira wano. Sente zile za stamina. Jejino gyonna emyetegeko gyetulimu. Jejino gyonna emyetegeko ngenda gaba boda sebo sibya kusaagera omuntu ajja gitwala. Anti mbuzi zile zaaganirayo kati oyagala bawa kuzizo zile za stamina ze waliwo bangi. Kamenti tensasulanga osegeera teyansasula naye ze bino ne byonna bivaako tuli mu myaka almost kati 7 kati sikyayinza kuddamu ebyo. Aya nga tujjeko Eddie Kenzo kutandika ekintu ekyenjawulo oba oyinza kiyita ekipya mu Uganda kyetumanyinga festival kyebagenda okukwata nga bakola Eddie Kenzo n'ekibiina kye ekya Big Talent alina ebintu bingi nnyo bye yannaze ku nnaku lw'okubiri luno mu byo mwekubeera nga Eddie Kenzo nga ye sakola ekibiina kya Big Talent n'abantu abakikolamu nga bo abayimbi be bonna nga abantu banene yabakolera ideas zibafuula ati abayimbi kitegeeza nti bonna we badda wonna oba bageze mu bivulu byonna balagayo bulazi idea ne bagamba nti I'm from Big Talent. Yeah man. Kati nzate manyi ffe aba Big Talent tulina era bw'oŋŋaana okuyingira obona nze bwemagi ng'ogyeyo ka ID era buli abaana bonna baba nabo mbagana nze ndi mu New York ova mu Big Talent ekinjogerako kiikino naye New York yino ngirabyeko alina ku 010 baba abamwena anyway tusiibule abali ku lokoso den tuyite soko gye njagala kwanjulira Stein ono Stein ye producer yakoze olimba tweyagale mwana muto okitegeera aluddeyo nandibadde namulazidde abantu naye nga bumanyi useme wafunye girlfriend nga tumbu so bitambula bulungi bakyali bange mwe namba ita tandikira ddala kugwe kakalamu ne b'okola nabo abali mu studio na buli muti nawuliza radio Simba then mukwano gwammwe ndi muganda wammwe bwe muba temumpadde sina nange kinyiza baddes mujje mumpe then nange nzirize kuba nyina abantu bangi bendabirira sina bingi byenyiza kwogera awo ne bwentu bwenyimiridde naye anza nange okumpa akawolokoso waliwo yakanyimye naye gwe wolokoso okampadde Okay, kubuza pera jese kwa tengo tumbu de pologoma enuje yedembe wananga wetudda akina ndi muyimbi muto ntandika butandisi bino bibyo era bikukwatako era biwulirize n'obwegendereza asobola okubatta ng'ofunamu ekyo kuyiga naddala nti oba oliawo ng'ebiseera ebisinga oba ofunyemu ekyo ofunye tutumu osobola okubatta ng'oddamu nga okola nga interview omanye engeri gy'oddamu ebibuuzo kubanga bangi baminga munywanyi ono Eddie Kenzo ebimu ku ebyo okwerabira bali bye yasooka nabyo byemuleetedde ebizibu nga bino abantu abambeeredde bangi first and foremost nze abantu abasinze okumbeereramu ennyo be bafaani abanjagala kuba nze ndi muyimbi ayogeddwako ebigambo ebingi ennyo naye abawagizi bange ne bagamba neda katusooke twetegereze mugamba Eddie Kenzo kino naye kituufu ne bakinoonyereza ng'oluusi kiso ne bagamba Eddie Kenzo bagambe kino ne batunoonyerezaako era nensigala kubanga abo abakikola bya mirimu baagala nafuwe baagala nzire mu kyalo naye abantu bange bambeereddemu ne bagaana okukkiriza ebbanga lyonna nakati nateddeyo festival era owulira batandise ogikuba okitegeera naye nga bya mirimu naye abantu bange bamberedde muso nze abawagizi bange be bantu besinga okukola ki okwebaliza ddala then nentandikirako n'abantu abambereddewo okuba nze ne mwana wa street abantu bangi bansuzanga hajati wange Mengo abantu abankozesezaako babosi bange bazze bankozesaako mirimu egyenjawulo okuba nze nali mperezaako ku bizimbe nali ntunzeko obunyeebwa bwakajiiko naye nga ndi muto naye nga abantu bampa emirimu kuba bannumirirwa so bonna bannyambye nnyo then ne tujja mu music kwe kuli abantu be natandika naabo ebbanga lyonna Mick Wine yanzikiriza okuyimba naye then Bobby Wine yakola studio ye nenjikoleramu nenfuniramu success
kati nno nga bw'owulidde ku bantu bamenye ayina omuntu gwe yatoba ennyo naye nga teyasobodde kubeera mpozi ng'ate ng'amumenya ono ye mwana mulenzi Aziz Azion. Wano Aziz Azion we yaviiriddeyo mpozi n'akola akatambi nga yeemulugunya n'agamba kibi nnyo omusajja ono okubeera nga tamulikogonizinze ng'ate baatoba bonna era bw'atyo n'agamba oyo omusajja anoonya kwerungira yekka tamanyi bantu be yatoba nabo. mugamba mutya mikwano gyange amanya eddoboozi Aziz Azion. Olwaleero ekindeese nina ekintu kinnuma. Nze ndi musajja musiraamu tebukkiriza muntu kulimba, obusiraamu tebukkiriza muntu kubba. Naye olwaleero ekindeese wano maaso gamu kyakwogera ku muganda wange Kenzo era neewunya nnyo kubanga Eddie Kenzo omusajja musiraamu ng'asobola okuyimirira mu maaso g'abantu n'ayanika obulimba ayagala mugayita amazima. Ekintu ekyo kyannumya nnyo wakiri teri kintu kibeera kirungi ng'omuntu akwogeddeko nga bintu by'amazima nga wali obikozeeko. Abamanyi bamanyi, otherwise ebbanga lyemaze mu music industry temundabangako nze issue zange ne Kenzo zirulinga za myaka 10 because ye always ayagala nnyo sympathy eri abantu mu public mumukwatirwe ekisa musimanyi mukole biki. Aya basaba ne banyabo mutukirize tubandulire utarasematalo eronna mu butongole. Azizi natandika naye Azizi yennyini n'akayimbo limba solonli yafunamu nangu butategeeragana era nanguba namulamba toddanga mu maaso gange taddanga kuŋŋamba nti katikomawo so awo mazzi biteegera mukama wange. Kenzo nze saagala sente zo z'olina. Kenzo yo success eryo ssanyu lyange nze okubanga mukama akiri nkya n'akuwa success nobeera successful because naliko kujja neyo nga tugitandika. Agamba Aziz Azion nti Kenzo kirumya mpiri bbiri mu mwegendereze. Naye bw'okeera nkya n'oyimirira mu bantu n'ogamba ebintu by'obulimba ng'obigamba abantu babikkirize ng'amazima because oyagala sympathy that is not good. Ekyo si kirungi. Nze banga bye nabeera naawe netwabeera ffenna byonna bye nakukolera byonna bye nakola biki bye twakola nabikolanga because nalina omutima ogukola ebyo. That's me nazaalibwa bwentyo era nze sisobola kukeera nkya nenkuwaayiriza ku buli kye ngenda okwogerako sigenda kukuwaayiriza nengenda kwogera buli kintu kyonna abantu balina okumanya nti guli kirumira mpiri bbiri oli hypocrite. Aziz Azion agamba nti yadde omulimu omukulu ono gwe yeewala nagwo agulinamu era agulinamu abawagizi bangi n'ekyabamanya bwino n'ebyama byalina byasirikidde nga Azizi ntomooni. Kenzo sigaana mukama yakuwa omukisa. That's good. Eyo ssanyu nobeera successful. Ne always mu lugendo lwo mulimu abantu abakubeereddewo. You have to appreciate them. Oba appreciating ute togenda kuba appreciating because oyagala olina bbawa sente. Olina kuba appreciating ng'oba recognizinga emyaka gy'omaze ng'oli mu field ng'oyimba ng'operforminga diri wali okedde n'oyogerako mujja neyo n'ogamba nti gundi omusajja oyo alina kino na kino kye yankolera. Mu madaala bwe ziba steps waliwo eddaala erisooka n'obeerawo eryokubiri ne bwe kuba kubala kutandikira ku emu tosobola kutandikira ku 10 kubala never. Naye ebyo byonna bibeera mu bulamu. Ebyo bw'obanga owulira ng'essanyu lyo lyali lyakukeera nkya kunteeka wansi because bw'okeera encuba n'onjogerako olabanga abeera nninyisiza eddaala no nze sirina kyenkwagala kati tolina kyosobola kunkolera ne bwe batonjogeddeeko mu history wo mu bulamu bwo togenda kukeera nkya onkozese togenda kukeera nkya onyambe naye nze mu history y'obulamu bwo kijja kubeeramu ne bw'oli kikwekera emyaka emeka ne bw'oli kikola otya tekigenda kuvaamu. Nina bingi bye ngenda okwogerako abantu abatakumanyi balina okutegeera. Obuyimba obuduula bwatyo ng'amuduulidde ne Aziz Azion naye n'agamba bali kujjukirako kiddala Eddie Kenzo. Agala okusaasirako omunywanyi Palaso etukusabira osobola ng'osukka bulungi munnange era nga ku lunaku lwokubiri onaabanga okomyewo tujja kufunayo akadde twogeremu. Mbuuza ku DT Solar mpozi CCTV kamera we Nansana ne mbuuza ku Namutebi Rehanix ogamba otya ne twongera okujjukiza from here tulumba Kakiri Freedom Gardens neyimbira byange nabategeezezza tenti y'abalavu niga ne bannamyekozo semyekozo ne bannamyekozo nze ngwe ngenda okutuula nninde omukulu Kidomole abaleeta abaana be akoma okuba receiving sawa 6 bwe ziggwako toddamu kuleeta mwana agambye akati akatasitinga omwana akayina amukoona mu kawompo. Mukulu Alfonso tumukuyozayoza okubeera mpozi ng'omusango yagumeze mukulu Alfonso lwaki tuvano. Amina. Choka, you guys, get serious. Akatorambula kasaweddeyo. Nesawedako mujikole namwe.